wali abo abantu naye nga tulinagana amalala obugagga bwaffe nga abantu be babulina nze sijja kolagana ne Makula lwaki justice mwagala ne mwina goli emu lwaki omukazi w'olubuto anoonya gayini ye musawo alina omuyambako kite ebirobo byakuzaala lwaki tonoonyeza w'amannyo kati neno mu bulamu bwaffe waliwo ebiro season gy'obaamu olina ky'oyagala osanga abantu nga tebaagalana nga tebeeyagala nga singa kisoboka singa buli omu mulabe wa munne naye olw'okuba balina ekibagatta ekyo bagenda kukolagana kati eyo gye bayita network gy'olina mukolagana okolagana nabo n'esi bakwano bo era bw'onootuuka ku lunaku ng'ogamba nti ngenda kukyala wa mukazi wange taliiko ku guest list si mukwano gwo era bagira ne beerangira you're not my friend lwaki bo abaakimanyi mu Uganda tulina ekibiina kye bayita bagagga kwagalana abantu abo tebaakeera bukeezi nga ba mikwano waliwo ekyabagatta ojja sanga abantu abamu nga bakoze association katutandikire ku byobufuzi mu byobufuzi bw'otunira ebibiina bya Uganda byonna balina ekintu kye bakola nti beegatte kye batera okwogerako beegatte bajjeko President Museveni which is okay ye goli yaabwe Museveni ye goal kati naye okimanyi nti Besigye bwe yeegatta ne Bobby ne yeegatta ne Lukwago ne yeegatta bonna opposition nga bw'obamanyi tebakolagana era si ba mikwano baganda ba Bobby bwe baali bawasa Besigye yaliyo lwaki beegatta balina kino balina ekintu ekibagatta ekiyitibwa va mu ntebe kati naffe waliwo obugagga bwaffe nga tetubulina oba okubufuna tugenda kukkiriza tukolagane n'abantu wadde toyagala babeere mikwano gyo Pastor Bujingo ngereza ku muntu gwe mmanyi alina mikwano gye Pastor Bujingo osobola omusanga ng'akolagana ne Sheikh waliwo ekyabagasa era ojja kwebuuza bannange lwaki omusumba akolagana ne gundi tomanyi kibagatta pastor ayawula friendship era ojja musanga ng'ekimugase ne Sheikh balina business erina okubeera ku Alpha manya ku Salt ne Night Alpha gye nakola ku Salt ng'omusajja oyo bakolagana nnyo kubanga company ne company tebalina ntalo ziva mu ddiini ne zidda mu business n'ogamba Pastor Bujingo twamulabye akolagana naani n'empuuga wadde empuuga wa Nuupu Pastor Bujingo alina media Mathias Mpuuga alina business zayagala ezigenda ogenda ku media nga ye media esobola ozipromotinga bajja kukolagana nga si ba mikwano oyina agamba Mpuuga yasaze we nale Pastor yasaze wa Nuupu naye nga gwe kati obwongo bwo obutannaba kusukka mu kuba nti ebintu byonna nti guntayagala gundi onda simanyi bingiramu ebyobufuzi tosobola gaggawala social capital abamu obugagga tebuli ku mikwano gyaffe buli ku bantu abatwetoolodde